bangobe totale mu association nenga ndi member bambulemu engoye tebansasudde sente zange za ba member banga limaze mu association mbeze kulya sente mulemu kwesiriwaza. Did you hear Katumba oye anyway? enembere ntamye kangere mu bbala. Abatannakitegeera nti weekend eyingiddewo ndooza mulabye ye maama Nabbanja yalumbye dda ali ku pulu tebolo yeezannyira ng'omugagga bw'abeera bw'asalako ekifo abaliwo mufa nsimbi. Buza abakyala b'omu katale k'ewandegeya obwedda abava kumukumu n'ekibaasa ekinene buli waawulira ayimba maama obeewo gwasimba ekibaasa. Eno bwedda abakulembeze b'opposition bwe bakiika ensingo nga beebuuza lwaki tasoose kukola ku bizibu biruma katale. Naye kitwewunyisiza nti ate tuzze mu katemba kulaba bantu bwe babawo emitwalo 10 amabaasa. Meeya Mulyannyama okyakuba nnyo emimiro eyo oda ya mukulembeze era akatale kajja kutereera. Situ waliwo chairman wero C1 eyandibadde aba nga yabeera mu day to day running of akatale. Mukulembeze ndowooza alina ebyokukolako bingi. Mukulu Mulyannyama oyagala kugeraageranya ssentebe ku bakulu. Katusooke tuwulire byagamba. Tomanya Protocol yandibadde nnungi kati nze nfunye omukisa. ssentebe ebya protocol biveeko. Simanya wazze kwogera bibyo oba ku lw'abantu. Amanyogera ku lw'abantu nze ndikyakulabira bali lwaki nze nzize. Kati nno kutula mukulu alina gy'alaga. Ate nakutula kati bennayogera n'olimanya otya gwe toli local person. Ssentebe otuukiranga ku nsonga abantu ne bamanya nti ozze kutereeza nsonga nga maama Nabbanja. Kakati nazenga Air Force 1 naze kutereeza mbeera nja kabeera mu akatale. Onooba waakakuba wandegeya omugongo abasuubuza emidaala badde mbagibajjeko pozi ng'ogenda kuteekamu ogugwo naawe okeerenga okugulambula. Buli ku makya tujja keeranga wano paka ng'akatale kakoze eki kateredde ate tetwasaagala saawulidde saategedde. Naye nno Lord Mayor mwali badde mumubagulizaako n'abaako byatubuulira. Ate nze toteeka politics zammwe naawe. Ffe tubadde just twogera ku musajja wa Lulovulo. Toddamu ku kyogero ekyo. Temunteeka mu politics zammwe ze byammwe bye mwewalana tebinkwatako. Onootusonyiwa maama just tetwagadde ba butale babakwate infulagalanto delikito ng'ababooda bwe baba bakoze. Omusirikale ne bw'omulaga pamiti ne reflector jacket wakiri akuvunaana ogwa indicator okubaako olwatika. Tubisatu byonna bw'obibawa ayinza ogamba teekamu indicator. Bw'oteekamu indicator endala nga teyaka agamba teeka wali ate ebintu byonna ng'obirina. Simanyi baba wa lisiiti nga mumaze okusasula. Lisiiti tebakuwa lisiiti bya kibi. Jasi bakuwa piki n'osasula wali n'ogenda. Naffe wamma obwedda afande tumulengera wano. Ndowooza gavumenti yakizudde mukola ssente nnyingi mutuuse na kuzimba bizimbe mu kibuga. Abandagayo ekizimbe ky'owa bodaboda ffe tweyiiya bweyiiya kubeerawo. Omuntu owulira ng'emirembe gikuweddeko ate ne bw'ogendako mu ssabo bajjajja bakutereeze oba oli awo nga poliisi ebalumbye. Ab'ettanda wa Kawala Namirembe bo baawalidde munaabamu baloota buloosi ng'emisambwa gibalagira okujja wano. Wane wa maama naloota buloosi nasookera ttanda nali neebasonyo nga ndoota sibitegera nendwala nagenda ndi muyi. Kati gwe wamma emisambwa gyakuleeta kukola ki? Tunoonya kutereeza mbeera tunoonya okuteera ate twesangano nga tetumanyiwo oloota awantu nga tomanyiwo nobonaabona paka wotuuka nokola ki notuukawo. Simanyi bwe wajja wawonerawo. Nakeera ndi mulamu nenfumba naawe emmere nenjirya nentambula nengenda nga nawonyi saddamu newaffe ne babuuza ne ku mukutu n'entimba. Mukama yeebazibwe. Emisambwa gigire gyebala okukuwonya. Naye lwaki temulokoka ne muleeta pasita bino byonna n'abyokya? Kati nno ngenda kugirayo ekyama. Otyo? Waliwo pasita abaddewo. Gw'oyogeza futwa pasita kyoyo. Ng'abulya n'enjiri nga ne ku TV mulaba. Era nnamugamba ssebo nnakulaba ku TV. Wazzootya. Gwe ku TV okwomanyi nti kubeerako enjiri ya Yesu wali okolako ki? Abasumba b'oyogerako bali ku mulimu gwa Katonda bakola. Wano Pastor Kiganda yabadde Itanda Falls awaali Nyegenyege
nga basabira ekifo kiveemu amasitaani ge mwalekayo. Obuyumba bwe mwasulamu nga mukola ebya swakaba bonna yabukutteko n'engalo entukuvu, emyoyo emibi ne gibwamuka. Pasita, wano yalawo omusaalo, bijja kwetaagamu okugatta eddiini ebiriwo okuvaawo. Olaba waleese n'omusumba okuva e Ghana, ebintu tebyabadde byangu. Pasita yiwa amafuta mu kifo nga sitaani tannadduka. Ashikara babababababa. Naffe abaaliyo ku kivvulu tukwateko bye twalaba bituve mu mitwe. Ashikira babababababa. Naye lino eggwanga lumu omugagga wa Twitter agenda kuliramuza. Bangobe totale mu association nenga ndi member bambulemu engoye tebansasudde sente zange za member banga limaze mu association neze kulya sente mulemu kwesirwaza. Did you hear Katumba oye anyway? Enembere ntamye kangere mu bbala.